Basemero wa kkooti ya Makindye ali mitambo egy'omusango ogwaggulwa kwe yali omulodi wa Kampala era akulira ekibiina ki PFF Ssaalongo Erias Lukwago ogw'okusirikira nti amawulire ag'olukwe olw'okuvuunika gavumenti nga bwe yasuubiza olunaku olwajjo ataddeyo ku mutimbagano ensala mu kusaba kw'ono okw'okweyimirirwa. Mu nsala eno gy'ataddeyo olw'eggulo lwa leero agobye okusaba kwa Lukwago nga yeesigama ku nsonga ez'enjawulo. Mu nsala y'omulamuzi ategeezezza nga abamu ku baaleetebwa okweyimirira Lukwago bwe batalina bisaanyizo omuli okuba nga bakuliridde mu myaka nga tebajja kusobola kumuwaliriza kweyanjula mu kkooti bw'anaaba nga yeetaagiddwa. Omulamuzi era ategeezezza ng'oludda oluwaabi bwe lutaamatira bulungi na kya Lukwago gy'abeera nga baasigala bamutankana wa watuufu w'abeera era nga nakyo alabye nga nsonga nkulu nnyo. Omulamuzi akkiriziganyiza n'ensonga y'oludda oluwaabi nga Lukwago bw'akyayinza okutaataaganya okunoonyereza kwa poliisi olw'ensonga nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso ate ng'ayinza okutiisatiisa abajulizi mu musango guno. Zino ze zimu ku nsonga omulamuzi z'asinziddeko okugoba okusaba kw'okweyimirirwa kwa Lukwago wabula naawe ebiragiro eri ab'amakomera. Omulamuzi alagidde ab'ekitongole eky'amakomera okutwala Lukwago mu ddwaliro ekkulu e Mulago akeberebwe era aweebwe obujjanjabi obusaanidde nga kino balina kukikola nga mukyala we waali wamu n'abamu ku bannamateeka be era baweebweko ku kkopi ey'ebiwandiiko eby'obujjanjabi bwe. Omulamuzi era alagidde aba Maxon Bay Lukwago gy'ali okuteeka mu nkola n'okugoberera ebiragiro ku bujjanjabi bwe. Munnamateeka wa Lukwago Medard Lubega Sseggona ategeezezza nga bw'atamatidde na nsala ya kkooti. No. Gavumenti ekozesezza kkooti okutwala ekyobumenyi bw'amateeka ekyatandikibwawo mu maaso. Omuntu n'awambibwa n'aggalirwa bubi mu kifo ekitakkirizibwa mu mateeka, abantu abatakkirizibwa mu mateeka n'atulugunyizibwa naye kkooti nekozesebwa. Ono atubuulidde kye bazzaako oluvannyuma lw'ensala ey'omulamuzi. Niyeze ndowooza nti waliwo ebitateredde era amangu ddala nga tumaze okusisinkana ne client waffe ebitateredde tujja bisalira amagezi. Omuntu ayinza okugamba mwandibadde musanyuka nti omuntu wammwe waakiri kkooti emuweerezza agende mu ddwaliro akeberwe era jjanjabwe. In the first place lwaki pleader yandibadde avunaanibwa omusango ogw'okuwolereza omuntu we nga ssemateeka bw'agamba. Lukwago ye munnamateeka wa Richard Kano Kizza Besigye n'omuyambi we Hajj Obed Lutale mu musango gw'okulya mu nsi olukwe nga ye ogumuvunaanibwa gwa kusirikira amawulire ag'okulya mu nsi olukwe. Anet Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire. Ebyo nga biri bityo ye omukulembeze w'abasiraamu Kasozi